Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, muli mutya eyo mbatumirako abali mu mawanga ag'enjawulo, gyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero njagala twogere ku lugendo lwaffe luno olw'embuga nga tulaba amakulu g'okwambala engoye z'abajjajja ng'oli embuga. Bajjajja bano bayina engoye ez'enjawulo. Eri abayina ebifundikwa, eri abayina embugo ez'okwesiba, eri abayina essuuka eza langi ez'enjawulo, naye nga eri omuntu agenda okukugamba nti nze tebampangako olugoye lwa bajjajja. Naye omuntu ng'ggwe gwe batawangako olugoye lwa bajjajja, ekkanzu naddala enjeru eba tekuzira. Tekuzira kwambala. Olubugo olw'okwesuulira nalwo luba terukuzira, k'obe musajja k'obe mukazi. Ggomesi eba tekuzira. Essuuka enjeru ggwe omwana ow'obuwala eba tekuzira. Kabe nga baagikuwongerera oba nga tebaagikuwongerera, essuuka enjeru kye kintu ky'osobola okwambala nga tekiriiko nnyo mizizo nti oba baakikuwongerera oba tebaakikuwongerera. Kale nno bw'oba olina olugoye ng'olwo olw'abajjajja, nze ndabye abantu bangi nnyo nga bamuwongerera olubugo naye n'atuuka okugenda mu mbuga ng'ate olubugo yalulese waka, kati n'abeera mu mbuga. Bw'obeera mu mbuga nga toyambadde engoye ng'ezo, kitwalibwa nti oli bwereere, era bo bajjajja baba bakulaba nga ggwe ali obwereere. Kale nno singa oyambala engoye zaabwe, ekisooka kiweesa bajjajja ab'ekitiibwa, era obeera mu kifo ekyo nga ddala oggumidde. Ekyokubiri kubategeeza nti otambula nabo ng'okola ensonga zaabwe. Kale kiba kyangu bo okujja gy'oli ng'oyambadde mu byambalo ebyo bye bamanyi nti bibaweesa ekitiibwa era babitegeera bulungi. Eriyo bajjajja abataakola nsonga zino kuzituukiriza, naye nga ggwe ng'omuntu ng'obadde ozitambuza okusinziira nti oli muzzukulu waabwe, basobola ozzikolera ku ggwe ne muba nga mubaako kye mutuukako. Kale kino kyanguwa nnyo ate ng'obadde oyambadde mu nnyambala yo bo gye bategeera. Naye bw'oba toyambadde bw'otyo, kiba kizibu bo okugamba nti banaakusemberera mubeeko kye mwekolera. Kale kikulu nnyo bw'ogenda embuga, gendayo n'olugoye lw'embuga lw'omanyi nti nno lukkirizibwa mu mbuga. Naye zino ensangi z'osanga abaana abawala akimanyi nti agenda mu mbuga ne yeenaanika akapale, wuuyo ali mu kammini, abaana abalenzi empale ziri wansi eno baagaana okuzisibira waggulu. Kale mwambaleeko bulungi nga mugenda mu mbuga ng'omutendera ogusooka. Omutendera ogwokubiri mwekubirize okulaba nga mufuna ku ngoye z'abajjajjammwe okuzambala nga mugenda embuga. Kisobose okuba nti kiweesa bajjajjammwe ekitiibwa. Buli lw'ogenda embuga n'okola ebintu ebiweesa jjajjaawo ekitiibwa, ogenda kuvaayo n'essanyu. Buli lw'ogenda embuga n'okola ebintu ebiswaza jjajjaawo, ogenda kuvaayo n'ennaku. Kale nno sitwagala ovumaganye embuga eyo, embuga tekola, embuga teriimu maanyi, ng'ate ggwe wazizza emisango egyakuviiriddeko okuba nti bajjajjaabo bakukuba. Kubanga eri gy'oba ogenze mu mbuga, kitwale nti ogenze ku ssomero. Essomero ggwe ng'omuyizi terikuyinaako nnyo buyinza, muzadde wo yakuyinako obuki? Obuyinza. Kale bw'otuuka ku ssomero n'okola ebimuswaza, ye ng'omuzadde kimukakata kukubonereza. Abo b'olaba mu ssomero eryo tebagenda kukugoberera mpaka wuwo. Eyo ewuwo ekigenda okukubirayo bagenda kuba bajjajjaabo bennyini. Kale kansuubire nti ekyo mukitegedde bulungi nti kikulu nnyo kwambala engoye z'abajjajja. Mu budde nga tonnaweebwa lugoye lw'abajjajja, funayo ekkanzu. Bayinza okuba baagikuwa nga bazze kwanjula mwannyoko, gwe bw'oba ogenda mu mbuga gy'oba oyambala. Mwana omuwala funayo essuuka enjeru gye weesibako, oba ofuneyo waakiri ggomesi gy'oyambala ng'ogenza embuga. Kijja kukuleetera okufaanana ng'omuntu ayambadde
newankubadde tonaba kuwongerera mpewo yadde okubaako ekintu ekyenjawulo kyokola. Tubaagala nnyo era tubaagaliza okuba nti temukubwa miggo, ensonga lwaki tubannyonnyola ebintu nga bino ebitandikirwako bye mwetaaga okumanya, kibeere nti bw'oba otuuse mu kiseera ng'olina okukola ensonga ng'eno oba omanyi w'otandikira na biki bye weetaaga. Kale nno tubaagaliza okubeera obulungi. Nalonkawala abatumidde akuume atakuumira mpeera weewaawo.